Lutindo wano ku Lubogola Simba nkulamusiza munnanga awuliriza osibyeyo otya no webale emirimu gy'otuusizaako engalo nze Walusimbi Godfrey Evans okutuusaako programu Lutindo olunaku olwaleero lwakusatu ennaku z'omwezi ziri 15 omwezi gwa kutaano omwaka 2024 essaawa eri emu ey'akawungezi k'olunaku olwaleero mukulikeeyo abanyuse abakyakola mugende mu maaso naddala abatandika abafunye ebirungi mu lunaku luno olwaleero nyongera okubeebalizaako Katonda ate nammwe abafuniddemu ebizibu nyongera okubasaasira nga omusajja wagira ebyemizannyo ate omusajja eyeddira ekika ekyeffumbe nyongera okusaasira bannabyamizannyo bonna mu ggwanga Uganda naddala omupiira ate n'ab'ekika kyaffe ekyeffumbe okuviibwako muzzukulu munnaffe Fred Kisitu Kajoba yafiiridde Tanzania abadde mutendesi wa mupiira naddala abazannyi abakwata ggoolo kitalo nnyo kitalo ddala mu byemizannyo bya Uganda Kajoba ajjukirwako ebintu bingi yajja Walusimbi nkusaasidde nnyo ne Ssaabasajja twakuumye bubi olunaku olwaleero mu studios nina Secretary General w'ekibiina ekya National Unity Platform NUP simulala ye mukulu Lewis Lubongoya olwaleero gwe nnina ebintu bingi ebigenda mu maaso mu kibiina kya NUP bye twagala okwogerako nga ssaabawandiisi w'ekibiina mmanyi ensonga z'ekibiina zimwetoololerako nnyo buli kimu kyonna kyonna kimwetoololerako nnyo naddala okunoonya obuwagizi yes wabeerayo bassaabakunzi wabeerayo baki naye woofiisi eyo eba nkulu nnyo okuteekerateekera ekibiina n'okumanya buli kimu ensonga bwe zirina okutambula mu kibiina eky'eggwanga erudda eri owulira right honorable abamu abaabitwala baabisigaza n'obisigaza right honorable Secretary General so noono era naye gwe nnina ow'ekibiina kya NUP olunaku olwaleero okwogera ku nsonga ezigenda mu maaso mu kibiina ekya NUP kansooke musabe abalamuseeko bwana Lewis lamusa kubawuliriza yamba buzizaako abantu baffe mwena abatuuliriza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo nsanyuse nnyo sebo okukyazibwa wano kusimba radio yaffe era nsaasira abo bonna abafiiriddwa abantu baabwe abali mu buzibu bw'enjawulo mpozi n'okuyozaayoza abo abatuuse ku birungi ebyenjawulo nsanyuse nnyo okubeera wano era tugende mu maaso n'okuwayamu okay ensonga esinga obukulu omwaka guno era omwaka gwengeri embeera mu byobufuzi kati ebuguma bwe kitaba kinene nnyo omwaka tegukyaweera gumu na kitundu ekisanja kiggweko ekyabaliko ekirala kikwate mu maaso mu kibiina ekya National Unity Platform ebbugumu kati ndiraba engeri ebintu gye bitambulamu bino nabiri ebisobyemu n'ebigenda mu maaso ebirongoosebwa n'ebinaatera byonna naye ng'ate ebyo byonna bonna ebitunuulira omuntu asooka kubuuza Secretary General ali luddawa naye katono nnyo kati exercise ey'okuregisteringa bamemba mu kibiina ekya NUP yegenda mu maaso naye katono nnyo walabika okuba nga waliwo akalinga akayinza okukanga era nga kakulu nnyo okukagoberera y'ensonga eyogerwako eya constitution nti ekyali bweti ne bweti naye ng'ate okuwandiika n'ekibiina kutwalibwa mu maaso twagala kumanya wa watuufu omuntu waalina okutegeera kakati ekisooka njagala kwebaza abantu baffe abavuddeyo mu bungi ne beewandiisa eno enteekateeka twagitandika kubanga twagala mu maaso awo tujja kuba tuzimba structures zaffe z'ekibiina naye twasoose n'okuregisteringa members kubanga abamembers be balina okwetaba mu processes z'ekibiina ezinaddako era ensobi yokka gye twakoze cards ezitamala kubanga bonna abantu betuwadde cards abasinga bakomawo okunona endala era naffe tugenze maaso ne tuprintinga nyingi nnyo kati weeziri era mu bitundu byaffe byonna by'eggwanga abantu bakuba amasimu buli omu agezaako kulaba kaadi yange ngifunye ntya so twagala kwebaza abantu naye nja kukujjukiza nti buli lwe tuvaayo n'enteekateeka bwetyo bino byoyogerako bijja buli lwe tuvaayo n'enteekateeka etwala ekibiina kyaffe mu maaso etwala struggle mu maaso regime esitukiramu oluusi nekozesa ab'amagye oluusi nekozesa abapoliisi naye oluusi nekozesa abantu
ngabo ngabo yabakozesa luli njagala ojjukire bwe twali tugenda mu kulonda Kibalama oyo muzeeyi Kibalama ne banne abajja ne batukwasa ekibiina ensi yonna ng'eraba mwene mwena nga muli abamawulire era bagenda mu kooti ne bagamba nti kyali kikyamu era ojjukira bulungi processes zonna zonna bwe zatambula okutuuka we twawangulira ogwo musango naye nga twaffectinzemukko kubanga waliwo abantu bangi abaali baagala kwesimba ku NUP naye olwogwo omusango ne batya kakati objective yaabwe neya regime yeeyo abantu baffe kubakumira ku bunkenke n'ebirala naye abantu baffe njagala bategeeza nti NUP weeri era weeri teri kibiina ky'ebyobufuzi mu Uganda ekitalina constitution NUP erina constitution yaayo ffe bwe twagiramu NUP njagala omanye nti waliwo ebibiina nga 7 ebyatuukirira jjukira ebiseera ebyo twali tweyita People Power Movement yokka era ne kati leero tulanye ogamba abantu nti ffe tulina ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita NUP naye tetuli kibiina ekibiina we have it tukirina naye si ffe tuli ba People Power tuli maanyi g'abantu era amaanyi g'abantu ne boogajjamu NUP gasigalawo amaanyi g'abantu ne bokola ki gasigalawo tubadde tuwa ekyokulabirako Senegal nakyemalira yagoba yasazaamu ekibiina kyabo kati abali mu bukulembeze bwa Senegal Basonko ne banne n'abasiba n'akola ki naye amaanyi g'abantu ne ga prevailinga kati ye president Sonko ye prime minister w'eggwanga kitegeeza ki ekyo nti ffe twesigamye nnyo ku maanyi g'abantu okusinga ebintu byonna byonna ebirala naye ku nsonga ya constitution kyenkugamba oyo muzeeyi Kibalama constitution gye yatukwasa bwe twali tuyingira ekibiina gye tuyina era gye twagala tukyuse tukolemu ennongosereza oyo Kibalama yavaayo ndowooza twali mu 2022 2022 n'agenda mu electoral commission n'ateekayo omusango bwe gutyo era kubanga abantu olaba omuntu aba mufere aba agezaako kino enkya n'aleeta kino olala n'aleeta kiri kati bwe yakitwalayo ye kennyini n'awandiika omulundi omulala ndowooza oba yali asanyuseemu n'awandiika n'agamba byonna ne byenawaaba byali bikyamu era tebiina merit tebiina we beesigamye kakati omuntu bw'atyo lwaki tumumalirako n'obudde bw'olaba ebiwandiiko by'ekibiina ekyo okuviira ddala mu 2005 n'awalala eyo constitution gye tulina gye bali batambulirako lwaki twagala gikyusa kubanga eyo constitution ekibiina kyali ky'abantu batono nnyo nga bw'okimanyi tulina ebibiina 26 mu Uganda naye naawe munnamawulire bwe nkubuuza waliwo by'otamanyi mulimu ebimu kyewekanga obwekanze okitegeera kakati NUP bwetyo bwe yali nga y'abantu balubatu batono nnyo kakati ffe bwe twajja NUP ne tugiwa life kati ya millions ne millions z'abantu kyova olaba twavaayo ne amendments ezo nga bye twagala kukola kwe kulaba nga obuyinza mu kibiina tubuwa abantu delegates conference kati y'abantu 14 twagala ebeere abantu waakiri 5 mu kwegamba twagala ekibiina ekirimu participatory ne tuteeka mu committees ez'enjawulo ne tuteeka mu code of conduct bannakibiina balina okweyisa batya biki bye tubasuubiramu naffe biki bye batusuubiramu ng'abakulembeze ne tuteeka mu term limits ne tugamba omuntu alina okumala ebbanga bwe ku buli kifo n'ebirala bwe bityo so ennongosereza zino ze tugezaako okukola ziyamba kibiina ziyamba democracy mu Uganda naye nga bwe ngambye abo bannakyegwanyizi bo kubanga balina ebigendererwa byabwe era buli obatunuulira waliwo ababeera mabega kati kyo tubadde ku electoral commission of course bwe tutuuseeyo ekisooka ne tubabuuza ono bwe yabawandikira ebbaluwa Gideon Tugume yawandiika nga yeeyita lawyer naye bwe tugenze mu law council ekitongole ekifuga balawyer mu Uganda law firms ne kigamba bano tetubamanyi ne tugenda mu law firm erina erinnya eryefaananyiriza bagiyita Baraka Legal Associates nabo ne bawandiika ne bagamba bo tetubamanyi so ne tubabuuza lwaki muli bafere lwaki muli bayaaye ne tubuuza akakiiko k'ebyokulonda musobola muti okuwa audience abantu bwe bati ne tubabuuza n'okubabuuza kubanga abaawaaba abantu newankubadde gyo Kibalama ne Simba babaddeyo naye abaawaaba baali bantu 3 omu bamuyita Wayiga Safe simanyi David Ekaret bwe batyo tetubamanyi tetubalabanga nako tebali mu membership cards membership register yaffe era nakyo ne tubuuza bana abantu be baani kubanga ffe tetubamanyi n'olwekyo bw'abala abajuzi bwe baagenda ne bagula office e Kabowa mu kumaliriza
walaba nti iso simanye yaleba wadde sente n'ebirala ojjukira bagenda mu kooti nga Kibalama yenyine n'avaayo n'agamba bantu wala simanyi ne bansibirawa nengenda n'emitinga CDF nenkola ki kakati abantu bwe batyo simanyi nti balina okutwala obudde bungi bwe twatufunye omukisa nga guno gwenfunye leero twaliogedde ku bintu ebitwala ako kabadde kakulu era kakulu nnyo kubanga kitaataaganya oyo ayagala kubanga nupu kati eyagala abantu ng'ekibiina ekirala kyonna bwe kyetaaga omuntu kakati wabanga waliwo owulira bano bali mu kukaayana bano bavaayo bano waliwo ensobi eziganye okutereezebwa obulungi ate omuntu n'aga kale ebyo abantu babikola bijja kutereera ate agenda okuwulira nti ate ssemateeka gwalina okugoberera ng'ayingidde mu kibiina ava akola ki naye alimu okutaataaganyizibwa yensonga lwaki nti nno nandirabye nti nakyo kikulu okwongera okyogerako oli gw'ogenda okuwandiika n'abeerera ddala nga mugumu nekyajjamu akijjamu kati ekirala nti gwe nga Secretary General ensonga zino zonna zirabikanga ezitambula empola ate ng'ekibiina kyo kirabika kidduka ontegeera mu kibiina mubeeramu abavaamu oba abafuna obuzibu ne bagakatuddeko wabbali enteekateeka zino zonna ezigenda mu maaso olwedde mulimu abavaamu nga bakamala n'okuyingira mu kibiina babiri abo ne balaga nti tetuliimu bebaani abo mwami Kagabo ye mwami Kagabo yalagirawo ne mwami Lwanga kakati tubadde tukyali ku nsonga eyo ekibiina kye birina okugoberera nti kino kye tulina okukola ne mubaamu abo abalabika era abalabika nti tebaagoberera mateeka ga kibiina era ne bawummuzibwa naddala mwami Mpuuga ekifo kye yaliko n'akivaako ekya komishona mu ekibiina mulagira ddala nti temukyali naye yo paalamenti yetambula naye ebyo byonna webanga bitambula amaanyi gavaawa era muyinza kwongeramu kyokulaba nti nno legislation eno etambula bulungi n'omuntu ne yeesiga ekyo kyagendamu kakati nga bwe kunyonyodde ffe tuli maanyi g'abantu kiba kyanaku nnyo omuntu yenna mu Uganda obwesige bwe bwabuteeka mwaba abakulembeza abo boyita that political class nga nange muntu alidde nga ne president waffe ng'omuntu alidde kubanga naye azza kibagamba nti amaanyi gaffe gonna tulina kugateeka mu bantu si mu muntu lwaki kubanga omuntu ayinza okukeera enkya n'akudisappointinga bangi nnyo betubadde tutambula nabo bangi nnyo abali mu opposition kati olaba Nobert Mao yagenda dde akola ne Museveni n'abalala bangi abamu besigenda kwogerako leero naye singa abantu baffe basigalayo bonga bakyali ku mulamwa ate ng'ensonga ezabaleetamu NUP zikyaliwo nga bwe nkugambye eno vehicle gye bayita NUP it is just a vehicle bwenva wano nenyingira mmotoka nentwala samoya mba sifuuse emmotoka eyo nsigala yenze so kyenjagala abantu baffe bamanye era babire bagumu kyenjagala bagumireko nti people power maanyi g'abantu wegali era gye bali eyo yonna kubanga ge maanyi g'abantu naye njagala n'obakakasa nti NUP tugiyina mu mateeka kyova olaba abantu bangi baali batya luli era kati bino bye boogerako ndowooza eringa 1% ku biri bye baali boogerako luli kubanga ekibiina kino twagoberera amateeka 100% okukifuna kyova olaba buli kimu kyonna kye bagezezaako abo bakibalama n'abo bakozesa tebasucceedinze lwaki kubanga ffe tuli mu mateeka tutambulira ku mateeka tutambulira mu mateeka so omuntu yenna bw'aba joininga NUP abeere mugumu nnyo nti NUP weeri era weeri ku exercise egenda mu maaso Secretary General ey'okuwandiisa abantu constitution gy'ogambye gye mulina era yaliwo gye mukozesa eyogera ki ku kwewandiisa kw'abantu bamemba okuyingira mu kibiina of course ekibiina kirina membership buli kibiina mu Uganda kibeera ne bamemba era constitution yaffe ewa obuyinza ekibiina okuwandiika abamemba erina ordinary members ne associate members naye kati kyetuliko okwekufuna ordinary members bamemba aba bulijjo buli muntu yenna ayagala kubeera memba akkirizibwa okujja n'atwegatako associate members zibeera organizations ezaalyagadde okuaffiliatinga ne NUP naye munongosereza ze twakola mu constitution yaffe bwaba amaze ogigazetinga twateekawo n'emitendera emirala for example netwogera ku abantu betugenda kuba nga tu honoringa buli mwaka olw'ebintu ebyamaanyi bye bakoze mu Uganda gye tuyita honorary membership nti buli mwaka
abantu abatosuka abasatu abakoze kinene nnyo okutumbula objectives zaffe nga NUP tugenda kubanga tuba recognizinga tubawe ekitiibwa kya honorary members naye kati kye tuli mukola kwe kuwandiisa ordinary members b'ekibiina. Ononterezaamu katono kuba gwe constitution ogimanyi bulungi oyinza okuba oli awo kunsinga ng'eringa egamba nti omuntu okwewandiisa alina ku applyinga nakkirizibwa. Kaakati application kitegeeza ki? Bw'oba ozze nenkuwa foomu newandiikamu erinnya lyo nenkukwasa kaadi oba towapplyinze. Kubanga tetukusanga wali ku mulimu gwe ne tugamba Walusimbi wewandi ojja n'otuukirira omuntu waffe n'ogamba njagala kwewandiisa era newewandiisa. So ekyo nga bwe nkugambye buli omu yenna aleeta ebyo aba ayagala kubuzaabuza abantu naye just abantu kubanga naawe bennyini abayita bamemba bafuuka batya bamemba abamu tuba contestinga of course naye abamu betumanyi nti bali mabega wa bino boyogeddeko abamu bafuuka batya bamemba b'ekibiina bajja nembawandiika abamu nze kenyini nembawa kaadi okitegeera. So kitegeeza bajja eri ekibiina ne baapplyinga ne bafuuka members b'ekibiina. N'olwekyo yonna gye muli bw'obanga olabye election officer waffe agenda kuwandiika era obeera oli memba wa kibiina mu butuufu bwakyo. So okwewandiisa kati exercise etambula etya secretary mawulire kigo olina mu office yo nga ggwe Ssaabawandiisi? Nga bwe kugambye etambula bulungi nnyo era nze nakugambye nti ensobi yokka gye twakola twa underestimatinga demand ya cards begenda okubeera. Kati bannayuganda bonna bale bagamba tovimba nga tolina NUP card. Era nakugambye nti okuva ndoza ku Lwomukaaga abantu batandika okukuba amasimu card ziweddewo era ne leero tufulumiza batch endala okulaba nga card zigenda ne zituuka ku bantu baffe. Okay. Okusinziira ku mbeera ebaddewo ebitundu bingi naddala mu ggwanga wano mu Central kale kibiina kibadde kivuga mu East ng'amaanyi gyegali bw'ogendako mu Maserengeta nga nayo waliyo naye wabaddemu ebitundu era ng'abasinga baga nti eyo nupu teriiyo eyo eri wano mu Buganda bw'oba ogyagala okusinga ennyo ojja gisanga mu Buganda naye mu bitundu ebirala twagala kumanya amaanyi ge mutaddemu okutuuka eyo opponent wo gwagamba nti taliiyo naye ekiseera kituukenge n'exercise mugimaliriza akkirize nti ddala nupu gyeri kakati oba etuuseeyo. General Museveni kyaza akola mu Uganda ye propagandist asooka akimanyi bulungi nnyo nti tasobola kukulembera lino eggwanga nga takozeseza ebintu bwe bityo nga tasobola kufuga nga takozeseza ebintu bwe bityo. Kati kyova olaba agezaako system yegezaako nnyo okutufaananya ng'abalimu wano mu Buganda naye juzi twakola nationwide tour era ndowooza abantu abasinga okuvaayo ne baaniriza president waffe mu maanyi ag'ekitalo bali mu bitundu ebirala kubanga mu Buganda wano twagenda Luweero wokka bw'ojjukira bulungi nnyo naye twali mbalala abantu wabalaba streets zonna zayimirira ne tugenda e Kabale walaba ekyaliyo ne tugenda Zibusia ne tugenda Mayuge ne tugenda walala wonna ne tugenda Lira ne tugenda Arua n'awalala. Kakati oli asobola atyo okugamba nti obuwagizi kyotegeeza abantu abo twabajja wano mu Buganda ne tubatwala Arua oba ne tubatwala Busia oba ne tubatwala Mbale walaba ekyali Mbale. So ebyo byonna babeera bagezaako okukola propaganda. Lwaki bakola ekyo? Babagala time eri bwetuuka ey'okubba akalulu bagambe nti kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti wano olwa levels of consciousness n'ebirala bamanyi tebagenda kusobola kubba akalulu nga wano mu Buganda oba nga wano mu Kampala oba wa. So bagezaako nnyo kubanga eyo basobola okujjako zi radios ne bajjako internet walaba videos ezaavaayo bwe twava mu kalulu akawedde nga isingiro eyo gye bawuliranga Museveni afunye 100% nti abalonzi bonna balonze era bonna ne balonda ye. Kakati ebyo bagala bikola naye balina okusettinga stage basooke balaga abantu batekewo ekifaananyi NUP eri mu region bweti ne bweti eri teriyo kibasobozese okubbirayo akalulu naye batusanze tulaba ffe tugenze mu maaso n'okunyweza emirandira gyaffe mu bitundu ebyo tulinayo bukulembeze kaadi zaffe abantu bali mu kuzigula mpozi obuzibu bwe tulina mu bitundu ebimu eby'eggwanga abantu baavu nnyo
kati bw'olaba nga embeera ya Karamoja abantu abo bw'aba afunye nusu 100 oba oli agenda kulufuna omulundi gumu myezi nga 6 Karamoja mu bitundu ebimu Karamoja just tubadde Dokolo twali mu Oyam mu Kalulu ng'abantu balayininga ku makubo ali mu kusaba 5 byokka nusu 5 ukitegeera nusu 5 wakira agenda afune sabuni oba afune ki so abantu bafaamu baavu nnyo ebitundu ebimu era ye challenge tufunye era kyovola tuvudde ne tugamba abantu nti bwoba oli eyo ng'oyagala kugulira abantu cards osovayo n'ogamba nti nze mu constituency bwetu mu Karamoja nsaze okugulira abo abantu cards bw'oleeta mitwalo nga 5 oba ogulira abantu 5 membership cards ekibiina naffe tuli mugezaako kuteekawo empe kubanga lwaki tutunda zino cards ensonga eri emu ya commitment kyovola nusu 10 zokka tetwagala zibeere nga posters zogenda nga okasuka bukasuse naye tuba twagala ono omuntu wakwata nusu 10 n'azikuwa nagamba nguze kaadi eno tulowooza aba akitegeeza togimukanyugidde bukanyuzi wabula kivuddemu ye n'agamba kankole ki kanjigule of course n'ensonga yokuba nti oli bwagula kaadi kitusobozesa okuprintinga kaadi endala netusobola okulaba nga tulina cards nyingi nnyo mu ggwanga. Mu byobufuzi mulimu abajja okuzannya obulipo bwabwe najja nti anonye kaadi naye nga alina bibye ebirala byanoonya. Ensonga eyo muyinza kugyegendereza mutya? Tuli maanyi g'abantu tukimanyi nti awo gye bali tuli maanyi g'abantu naye era ne mu constitution yaffe tulinamu obuwaayiro obutukiriza okugaana omuntu wajja ne turealizinga nti objectives ze tezitambula kuzaffe ng'ekibiina naye ekyo kijja luvannyuma oba omuntu asobola okuvaayo n'acomplaininga n'agamba ono yaze n'afuna kaadi naye nga kigendererwa kye kirala ne tuinvestigatinga n'ebirala naye okusingira ddala maanyi g'abantu nti kaadi eno bw'oba ogifunye ekiki ogenda ogikozesa time eyinza okutuuka ne tugamba katuteekeko obukiiko bwaffe obwa NUP abantu gye bali bamanyi wa NUP omutuufu yani ani nga tali mutuufu so tetweraliikiridde ku ekyo buli omu asobola okufuna membership card kati olunaku lwaleero naye nga bwe ngambye bwe baleeta complaint ne bagamba ono ayagala kosa membership yaffe mu bukyamu oba n'agikosa mu bukyamu tulina emitendera gye tusobola okukola n'ava mu register yaffe. Okwewandiisa nga bwe kugenda mu maaso ekibiina kyetaaga structure wansi enteekateeka z'okutandika okunyweza n'okuteekawo structures zitabadde ziyimiridde zitya secretary general ezadireyinga ensonga eyo ensonga esooka ya constitution kubanga nga bwe nkugambye ekibiina omuzeeyi Kibalama kyali akulembera kyali ky'abantu batono nnyo kwegamba nga structures constitution eyo zerowoozaako z'abantu batono katulina miliyoni ne miliyoni z'abantu kyovola constitution yaffe twagikyusa ne tuteekamu obuwaayiro oba expandinga membership nnyo ne tumakinga sure ekigendererwa kyaffe kyali kyakufuna bamemba bangi nnyo babeere nga basobola okubeera mu structures for example mu constitution eno gye tulina akakiiko kaliko abantu 11 kakati ffe ekyo twakikyusa ne tuteekawo obukiiko abantu almost 43 ku buli mutendera kakati zezenkyuka enongosereza zetubadde tugezaako okukola kituufu nti electoral commission tennaba kufulumya constitution tennagikiriza empya yagazetinga constitution yaffe nga mumanyi kakati bwe yamala gazetinga intention kubanga amateeka gamba teekayo intention kati twateekayo constitution yaffe ne bagiteeka mu kyapa kya government oba gazette ne bagamba NUP egenderera oba ine ekigendererwa ekyokukola enongosereza mu constitution yayo kakati abo abafere benjogeddeko we bawandikira ebbaluwa mu January ebyembi electoral commission yakatutegeeza ku nsonga eyo weeks 2 emabega nga 26 ez'omwezi ogwokuna kakati ogwokuna era it was one of the reasons gye tubabuuza nti bwemba mwafuna kuno kwemulugunya mu January lwaki mulinze erina ebbanga lyonna okututegeeza kakati electoral commission olunaku lwagyo kyebadde tuyitidde nti bano abantu bennyini bano abafere benjogerako ate bagenda mu kooti kati electoral commission negamba bwemba mugenze mu kooti ku nsonga zezimu kati tusobola ti okutuula ne tusalawo bino ebintu olwedde nga muli mu kooti
So electoral commission kwe kubagamba nti katulinde kinava mu kooti. Naye kyenjagala okutegeeza nti constitution yaffe gye tutambulirako weeri. In fact eyo constitution ekizibu kyayo ewanyo obuyinza bungi kati nga president mu obuyinza bungi, secretary general mu obuyinza bungi n'abakulembeze abalala. Kyetwagezaako okukyusa mu constitution empya bw'ogisoma ojja kulaba nga obuyinza president bwe yali aweereddwa mu constitution eyo gye tubadde tutambulirako tugezaako okubukyusa okubukendeeza nga waliwo president kati byasobola okukola byatasobola kukola mu constitution empya. Lwaki nga twagala kubanga tumanyi bulungi nnyo nti kati kino kibiina ky'abantu tekikyali ky'abantu balubatu kya ggwanga lyonna kya millions ne millions z'abantu nga twagala babeere ne constitution ejja mu mulembe gwaffe guno gwe tulimu. Ku kya structure ogambye ensonga ziri bbiri, constitution ensonga ki ey'okubiri? Kati ensonga ey'okubiri ya membership gye tuliko. Tosobola kuteekawo structures nga tonanyweza ensonga ya membership. Kakati kyovola tuli ku nsonga ya membership. Twagala bannayuganda basooke baveeyo bafuke bammemba. Kubanga bammemba be balina okwetaba mu kulonda structures ezo. So buli kyalo bammemba kati omutendera ogusooka bwe tuba tuzimba structures ekibiina ebeera village level oba ekyalo. Kakati abantu bonna abali mu kitundu ekyo mu kyalo ekyo be bavaayo ne beerondamu akakiiko. Kati obukiiko obw'ebyalo ne butuula ne bwerondamu omuluka akakiiko k'omuluka. Emiruka ne gikungana ne gyerondamu amagombolola. Amagombolola ne ga meetinga ne gateekawo constituency level oba esaza. Kakati awo constituencies ne zeerondamu akakiiko aka district. Then district mu kakiiko ka district mwe tujja abajja ku delegates conference. So kati kyovolaba twetaaga membership okunywera wansi eyo then tulyoke tulabe ekirala ekyokukola. Ampuliriza omulungi program Lutindo Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako nina secretary general w'ekibiina ekya National Unity Platform omukulu Lewis Rubongoya gwendi naye tutunuulira engeri ebigenda maaso naddala okwewandiisa okugenda maaso ne constitution nga bwagibategeezezza. Era obwedda abantu bambuuza era nga baŋŋamba secretary mubuuze constitution tugoberererwa naye ndowooza mu byayogedde nsuubira okuba nti nno mulabika nga mubitegedde bulungi. N'abali eyo constitution omukulu gye mubadde mubuuza oba gye mwebuuza yeeruwa mu byayogedde ndowooza mukitegedde bulungi. Njagala genda kumuwummuzaako tukomewo ne we tuba tukomawo. Enkuŋŋaana ezibaddewo n'okutongoza bino byonna pulezidenti w'ekibiina Honorable Robert Kyagulanyi yagambye abeetaaga okukomawo abo abaagenda oba abaalaba nga tewali bulungi bonna ne bagenda naye nga bakyayagala okukomawo omukisa weeguli era oluggi luggule. Naye n'agamba okomawo nga mmemba. Naye mulimu abaagenda oba abali eyo ng'ekibiina baakikoowa oba baali baakikoowa baakivaamu abamu nga bali bakansala ku kaadi ezo bukulembeze obwa waggulu. Kiki gwe nga secretary general olowooza mukamawo kye yabadde ategeeza omuntu oyo kyalina okugoberera ng'akomawo? Kyenjagala tutandikiremu nga tukomyewo okuwummulako. Ampuliriza omulungi tovaawo tukoma. Munywanyi wange William mukozi mu banka eya Tropical Bank entindaawo nkutumiddeko nnyo weebale okuwuliriza oli muwuliriza wange nnyo era buli wempitirako awo ŋŋamba naye Evans lwaki tontumirako. William nkutumiddeko nnyo ne banno bonna ne manager omukyala Mundabire branch manager wa ettabi eryo erya Tropical Bank entinda. Tukyagenda maaso ne programu yaffe naye nga neyimbira byange ye akutta akati bannaluweero ndowooza ekiri eyo mukiraba bulungi nnyo. Empaka z'obugaali obwalire ezisookedde ddala olwaleero zirabika nga zitongozeddwa tiimu zonna ze muwagereza mu ez'Ebungereza zirabika nga olwaleero embeera ebadde ya bbugumu nnyo. Kale mwerinde ng'ennaku z'omwezi 31 lujja kuba Lwakutaano zinaagenda okuwera ssaawa 10 nga eggaali zonna ziri ku starting point ku nguudo ez'essatu ezaateekeddwawo okuba nti nno zivugibwamu obugaali obwo. Omuwanguzi wante. Kale tugende maaso. Mwami Rubongoya kwogera kwa president gwe nga secretary general
era avunaanyizibwa kwayingira n'afuluma ekibiina n'oyo ayagala okudda. Ekigambo kya president kirabika okuba nti kyabaddemu okuggulawo n'okuwuliriza eri abo abaalina obuzibu n'ekibiina oba oli yakivaamu oluggi lukyali luggule naye bw'oba okomawo yawadde n'ekyokulabirako. Ate nange kyentegeera obulungi kuba ndi mu Kristo munne nti bw'oba wagenda oli bishopu olina kukomawo ng'oli mu Kristo omwereere eyeetaaga n'okuddamu okusomesa katikisimu. Naye mulimu abaagendera ku bifo naye ate nga ne mu ekyo nakano nti waliwo abaafuna obutakkaanya olw'ensonga z'obutagoberera kibiina bye kiriko ne bagambibwa okwetonda okutannaba kuwulirwako okulabika nga tekuyinza n'obutabeerawo. Ensonga eyo ekyo kigenda kuharmonizingibwa kitya era nteekateeka ki eriwo okuwuliziganya n'abantu abo? Ekisooka president kyayogedde kituufu tuze nga tugamba abantu nti munange abamu ate kiina background ekyo kyayogedde nti tuze tulaba abantu bangi abatutuukirira nga baagala kukomawo. Abantu bangi bagenda ne bekwata ku General Museveni ne system ye nga balina bingi bye basuubiza. Ne bagamba tugenda bakolera kino, tulina bakansala baffe bagenda, abamu bagenda Kyankwanzi, abalala ne bagenda Galuga, abalala ne bagenda ne basuubiza ebintu bingi nnyo naye ne wetwogerera tebabifunanga. Abalala babalimbalimba ng'oli abaladiiruye mukulembeze munne namugamba mujje tugenda kubatwala tugenda ku musomo. Ne batuukayo ne basanga nga bya rujimu waliwo ne bebatwala ne bawamba ne bagamba kati engeri gye mutuuse wano teri agenda kufuluma ne babajjako amasimu n'ebirala bwe bityo. Waliwo abantu baffe abamu ng'eyo Teeso General Museveni bwe yagendayo campaigninga mu by election emu ne bagenda ne bakrossinga ne babasuubiza emirimu ne bakola ki tebagirabangako. Kati abamu babadde batutuukirira naye nga olaba balina ensonyi. Kati tubadde twagala bategeeza nti munange bw'oba wagenda era bakulimbalimba oba watendewalirwa oba ki kyonna kyonna ne tubagamba bannange tuguddewo mujje mukomeweeka naye era bw'oba okomawo tosobola kujja wano n'oyagala okuwa amateeka komawo nga memba wa bulijjo era ng'ekiro kyokulabirako ekya bishopu n'omukristo omwerere okitegedde. Era osobola n'okuwa ekyokulabirako ekyo ekyamagye bw'oba wagenda ng'oli ku ddaala lya brigade oba kano okomawo nga private kubanga oba wava ku nnono y'ekibiina oba wava ku struggle gye tulimu. Kakati bw'ojja tuba tulina okusooka ne tukubuulira bulungi nnyo n'otuula n'oyiga tetwagala ate okomewo era oddemu okola ebyo wakola luli. So that is what he was communicating nti tuli open twagala twaniriza abantu baffe bakomewo naye ate bw'oba ng'okomawo olina okujja ng'oli mwetoowaze ng'oyinza okuba wamutegedde bulungi kuba amusooka ne muwaya namu oba oli awo. Katuwa ekyokulabirako kya Mwami Mpuuga embeera eriwo wabaawo ebizibu wabeerawo byataagoberera naddala ekibiina bye kirina okukola okwetonda ne kumusabibwa n'ateetonda n'obuvunaanyizibwa bwe yalina ne bumugibwako obulala n'abusigaza naye nga mmwe temububala nti nno mmwe mukyamulinako. Singa embeera ekomawo n'agamba nkomawo Mwami Kyagulanyi Mwami Lubongo yatutuule mpa ekyokulabirako ekyo. Anti ekisooka omukulu oyo gwoyogerako ensonga ze zaggwa ate ne message eno sisuubira nti ebadde egenda ku ye. Ensonga z'omukulu ono zo zayogererwako mu lwatu ekibiina ne kimugamba bw'oba okimanyi bulungi nnyo nti wakola kino ekintu kyokkiriza nti kyali kikyamu sente zo oba nga wazitwala kubanga waliwo contention abamu bagamba nti yali azifunye already ye kenyini n'avaayo omulundi omulala ate n'agamba nti yali tanazifuna. Kyali kyangu nnyo okuvaayo n'ogamba sente zino nzikiriza nkyamu teziri mu mateeka sino no yaffe okukola ebintu bwe tutyo era ne weetondera ensi kubanga zino sente si za NUP si za President Kyagulanyi si zaani ovaayo ne weetonda ensi netegeera. Kakati bw'oba omaze kwetonda kati ekibiina ne kisalawo ekyo sikyana President yekka oba nze obaani no ekibiina obukulembeze bwekyo ne butuula ne bugamba kakati omukulu ono bw'aba yeetonze tukole tutya. Kati yali
procedure yatekebwawo era naye agimanyi bulungi nnyo. Okay, kale ku nsonga egenda mu maaso abantu beeyongera okuyingira mu kibiina kya NUP, abantu beewandiisa era bakyewandiisa, naye ekibiina kirina ba political prisoners. Weebale, si kwebaza nti nno nkuwagira oba ndi wa NUP, naye nkuga nti ofuddeyo okulaba nti abantu, kubanga ekkooti buli we zibeerawo nkulaba ng'obeerawo. Biki ebikyagenda mu maaso era kiki ekiriwo ku bantu abo okusobola okulaba nti bonna bavaayo none yeewandiisa aleme kubaamu kali akaga nti oba nange naabeeranga bali oba nange bwe naayingira naabeeranga bano, okuvaamu ekyo eky'okumutiisa okuyingira ekibiina. Ensonga y'aba political prisoners ab'ekibiina kya NUP. Sinagwengenda okusuubiza nti togenda kubeera nga bo, kubanga sisobola buli omu ate ekirungi abantu baffe abatwegattako bakimanyi. Ebiseera ebyo president bwe yali ayingiza abantu abamu yabagamba nti mulinye y'amagye ate mulinye etokota eyaffe bwete bweri, bw'ogirinya oba omanyi kyoyingiddemu. Eno ye struggle, tubeera twogera ku struggle. Struggle kitegeeza ki? Kitegeeza kufa, kitegeeza kusibibwa, kitegeeza kutulugunyizibwa, kitegeeza kubuzibwawo, kitegeeza nabuwanguzi. Ekyo kyensembezaayo nti weewaawo byonna byonna weebiri, naye struggle entuufu emaliriza mu kuwangula. Nga tuwangudde kyobala tuyimba nti tulivimba mu Uganda empya, olutalo nga luwedde. Bwe tuba twogera ku lutalo, olutalo si kunywa mazzi, olutalo si kunywa kajuisi, olutalo kitegeeza kufana kuwona. Kaakati regimu ya Mwami Museveni gye twagala tujje mu buyinza. Lwaki? Kubanga byekola byonna tebiri mu mateeka. Byolaba byogeddeko ebyogenda ne tugenda mu kooti, ebyo bitono nnyo ku bye tukola. Kati ng'olunaku lwaleero simanyi masimu ameka gankubiddwa olunaku lwaleero ku nsonga z'abaana baffe bano be bakutte. Kubanga okimanyi kuva ku mande babadde bakola ebikwekweto nga batwala abantu baffe. Abamu ne batwala Nagalama, abalala Babujinja, abalala bali Kawempe, n'awalala. Leero akawungeezi nyaniriza abantu baffe basatu be bakwata luli president bwe yali ava Kiboga, bwe twali tujjukira munaffe Rita Nabukenya gwe batta. Kati abaana babadde mu kkomera ebbanga erisuka mu mwezi. Olunaku lwayo bwe bavuddeyo era ne babagamba kati musasule sente za bail nga tulina okukola ki? Oziwaayo. So bingi nnyo bye tubeeramu buli kiseera era nakyemalira akikola deliberately kubanga aba amanyi nti oba oliawo tugenda kubeera bize mu ebyo ne tusigala mu ebyo ate ono bamukutte operation neggulo ekamwokya yabaddewo n'ebirala walabye ekamwokya omwana waffe asulaawo bamukutte era ne kati wenjogerera kati twategeddeko nti ali Jinja Road Police era bwe tusindiseeyo omuntu waffe ne bamugamba nti tukutaddeko omusango wa electronic fraud era kati yabadde angamba nti kirabika bagenda nagukyusa tetunamanya bagenda gufuula ki. Wiiki ewedde bakwata actually si wiiki naye lwe babaleeta mu kooti nga tumaze okufuna ekiragiro nga tumaze okuwaaba mu kooti okufuna kye bayita habeas corpus, naye omwana gwe bayita Masaaba Faustin bamuwamba ne bawamba n'omulala gwe bayita Mumbya Hussein gwe bajja Jinja ne babatwala ne bateekako omusango ki? Babakwata ono Faustin bamukwata nga 18 nga 17 lwali lwakubiri bamukwata 17 naye ne bamuteekako omusango nti yaguza 18 ekitegeeza nti bwe baamala omukwata olunaku olwaddako n'agenda n'ayokya ennyumba y'omuntu n'ayokya edduuka ly'omuntu. Kakati ngezaako kulaga abantu bano abatufuga engeri gye batalina smart kubanga bamanyi teri kisobola kubatuukako, so agenda n'agamba katono tumuteeko kisango ki katugambe nti yayokya nyumba y'omuntu nga teri complainant teri akyo. Kati ng'oyo omwana gwe nkugambyeko bano be batadde leero omu ku bo babiri babawadde bail ya $200 naye omulala omusango bagudismissinze for want of prostitution. Just bamusiba tebadda naye okugoberera kumanya biki ebikwata ku musango guno. So embeera bannayuganda balina ogitegeera, ffe tugenda kukola kye tusobola. Ababuzibwawo tukyabanoonya, tukyababanja. Abali mu makomera tubalabirira, tubayambako, families tuziyambako n'ebirala. Naye solution yonna eri mu ffe abantu ba bulijjo. Tulina okuvaayo olunaku lumu ne tugamba nti bannange
kino kimala kubanga bwe tusigala mu kwekubagiza ne twogera ku nsonga zino tekijja ate eno si looli yange zeka si ya President Kyagulanyi si ya Waiso Alex si ya Jolo Senyonyi si ya Katana eno looli y'Abannayuganda bonna era ye message Dr. Best Jabadawa message emu gye tuwa n'abalala nti ffenna nga bannansi tulina okwebuuza bino bintu bigenda kukomawa tuveeyo tugambe ekimala juzo badolera abasuubuzi obuzibu bwa Uganda bwebo nti abasuubuzi baagala kulwana ng'abasuubuzi naye omusuubuzi n'atakimanya nti buli abawamba bano abantu oba ne bakuba abantu amasasi mu Kampala naye kimukwatako kino ekintu oli yagamba omugezi omu yagamba nti injustice bw'olema girwanyisa ng'ekyali ka seedling eba nzibu nnyo okugirwanyisa nga gufuuse omuti ne gubeera n'amatagi naki byonna ne gubeera ne branches n'ebirala ne roots ne zigenda deeper emirandira ne gyeyongera ne gitambula buli wamu wonna so abantu baffe twagala bakitegeere nti guno omuti bw'oguleka ne gubeera n'amatabi buli wamu ne gubeera n'emirandira wansi eyo ojja kwesanga ng'olina obuzibu so abantu baffe tubakubiriza baveeyo ffenna tuveemu akatengo tuleme ogamba nti ate bakutooli eyo struggle gye twayingiramu era kyova olaba tubakubiriza abantu baffe tulina okuvaayo ffenna nga bannayuganda tugambe ekimala ffe tuli non-violent kyekyenjawulo ku ffe ne General Museveni ffe tubadde nga tubagamba tutambulire mu mateeka article 3 article yokusatu mu constitution yaffe etukiriza nti eri government weba tekyatambulira ku mateeka constitution bannayuganda balina obuyinza ate sina buyinza bwokka wabula balina omulimu balina obuvunanyizibwa okulaba nga bavaayo ne beerwanako. Mpuliriza omulungi tumulamu tujja komawo n'ekitundu kyaffe ekisemba so Walusimbi Evans mu studios ogikutuusaako Ssaalongo e UK webala okuwuliriza ngambye nti nno neebaliza nnyo mukulu Lubongoya mugambe bw'anaafuna akadde anaakunoonyako ne muwayaamu bw'atyo Ssaalongo ali mu UK bwantegeezezza nina wano muganda wange Bwegiire Sematimba ngambye kwali awuliriza SG era waliwo n'omukyala Naluswata Immaculate ali mubende side zeeyo ngambye naye kwali anyumirwa nnyo program nga zino ate nina ne Reverend Father Aloysius Buyondo ono ali ku kigo Madudu wali wawuliriza mu ngabanaawo era kwali awuliriza webala okuwuliriza ndabira nnyo ne bwana mukulu ensonga y'okwewandiisa n'okuyingira ekibiina gwe mutwe gwa programu eno olunaku olwaleero Mwami Lubongoya luli ekibiina wekyajjira People Power weyajjira ne Nuupu okujja kumpi buli omu yayanirizibwa n'omuli n'abataasonsolwa era oluvannyuma lwero ekibiina ne kirabikanga kumpi kirimu buli kimu ebirungi n'ebitali birungi bye tulowooza nti nno oba oli awo omulundi guno muyinza okuba mubigoberedde katutunuulire nnyo ku kigambo ky'empisa mu kibiina ekya National Unity Platform naddala eri abakulembeze n'abo abali wansi mu bigambo face to face n'emikutu gino emitimbagano gino social media ensonga eyo gyogereko then nkuteera abakubi b'amasimu munange values zaffe esookera ddala abegita discipline ze values zetuyimirirako ne tubeera ne integrity ne tubeera n'ebirala nga bwebimanyi inclusiveness reliability patriotism service bintu byetuyimirirako nnyo ze values zaffe naye oyogedde bulungi nnyo omanyi mu byawandiikibwa mukama waffe Yesu Kristo bali ayogera ku musajja oyo yagenda n'avuba bali avuba n'ajja ebyennyanja naye ne mugiramu ebikere ne mugiramu emisota ne mugiramu ki n'agamba nti ono bw'amala kubituusa wali ku lubalama lw'ennyanja atandika kukola ki kusootinga n'abisootinga n'ajjamu ebyennyanja leero n'akola ki kaakati naffe bwe tutyo bwe tuli nti bwe tuba twaniriza abantu bwe twajja ofuna abantu ba buli ngeri era ndowooza abamu baze beerabisa mubategedde ku time eyo we twatandikira abantu abamu bajja era leero mbadde njogera ku nsonga emu nti Katonda nga wakisa yatusaasira kubanga twali tuli kumpi for example kugwa mu mutego oba oliawo twali badde mu kibiina kya Bedwanika
kubanga y'omu ku bantu abaali baagala tugende mu kibiina kye naye Katonda n'atusaasira ne tutayingira PDP njagala olowooze kati twali baddewa singa twayingira ekyo ekibiina n'engeri gy'omulaba bw'atambula era ayogera kino nkyayogera kiri kaakati beba abantu betwasanga eyo yonna ne bajja naye Katonda atusaasire n'atuwa time n'atuwa ne chance kubanga ekintu okiwanga obudde n'olaba kubanga obudde bwexposing buli kintu kyonna kyonna so ffe tuli basanyufu nti abantu tugenda mu maaso ne tubategeera ne tumanya nti ono ekigendererwa kye kyali kirala ffe omulamwa gwe tukyaliko gwa kukyusa lino eggwanga kubanga abantu baffe bali mu bulumi bungi nnyo abaana tebasoma ebyenzijanjaba bibi tulina obuzibu abantu abasuubuzi bali mu bulumi ababodaboda bakaaba abakazi bafuna obuzibu mu kuzaala n'ebirala byonna byonna kaakati oli n'asalawo mu kifo ky'okutunulira Museveni emundu zonna n'azitunuliza NUP ate nga yeeyita memba wa NUP so kyekyo ndowooza ensonga gy'obadde yogerako nti kati tufunyeyo ku chance kubanga oyo yennyini gwayogera statement waliwo ne statement gye nawulira nti ye tazze lwakuba ayagala naye azze olw'okuba wawali amasannyalaze ebyo kyekugamba abamu bajja ng'omulamwa gwaffe tuliko si gwe baliko ebigendererwa byaffe byo si bye baliko naye bo nga jasi banoonya amasannyalaze ago kati amasannyalaze ago mugenda gakozesa mutya okufunira ddala nti oyo anti kyekugamba kyova olaba mu bintu byetuli mu kugezaako okukola kwekola ennongosereza mu constitution yaffe kuteekawo code of conduct kuteekawo bingi nnyo byetugezaako okukola naye n'ekirala obudde butusobozeseza okutegeera abantu abamu naye era abantu baffe saagala tubajje ku mulamwa omukulu gwenjogeddeko gwa people power nti buli muntu yenna asobola obalyamu olukwe naye bo bennyini bye batasobola kweryamu olukwe kubanga bamanyi obulumi bwabwe so abantu baffe essuubi amaanyi ne buli kimu kyonna kyonna bakiteeke mu kituyita people power neyanziza 54697 yessimu gy'oba okubako programu lutindo nze Walusimbi Godfrey Evans nina mukulu Lewis Rubongoya Secretary General ow'ekibiina ekya National Unity Platform buuza ekibuuzo lutindo Radio Simba hello wangi sebo esokale nebaza mukulu Lewis oyo okubeera n'enjogera ennungi alina okubeera nga ayagala ensi ye n'okwagala Kyagulanyi n'okwagala n'ekirala bingi bye boogedde naye ab'Masaka bo babadde agamba twabazza mu mbeera babasirisa kubanga tutabiwulirako ekyetuuba ne twagala nga bw'ogambye nga nze Ambassador Firebenz nkukkiriza nga bw'ogali akakuŋuuta nga yajja mukokota yajja byenje ne bijja buli kimu ne kijja ng'omanyi akasiba naye kati kuno nga bw'ogambye mugenda kutereezaamu si buli obwajja okujja ng'anoonya wali masannyalaze ojja kusooka weetegereza olabe eddala omuntu ono ayagala enkyukakyuka ekyo ze omulamwa gwo nsanyusa nnyo ku bigambo by'oyogedde sigadde Ambassador Firebenz neyanziza nnyo neyanzege 54697 essimu gy'okubako buuza ekibuuzo nina Secretary General w'ekibiina kya NUP mu studios lutindo Radio Simba hello gisebo essimu yo yongera ogitereeze oba ove awali radio n'eddoboozi mpulidde nga erya Ssettimba lutindo Radio Simba hello Evans nkulamusiza nange bwentyo ssebo amanya ze agimakolo kavuma essebo mu National Unity Platform mukama wange nkulamusiza Secretary General sooka njagala okugumya Secretary General bannayuganda buli kigenda mu maaso tukiraba wabula nze kyenja okusaba bannayuganda nti ku bitukolwako kati ng'NUP poliisi n'amagye okulumba ebitebe byaffe okukwata abantu baffe abatalina misango n'okutandika okufutyanka ssemateeka waffe ng'abantu baweebwa baawaaba mu January n'ojja mu Gwakuna nga tutandise okuwandiisa bammemba baffe tumanyi byonna ebitongole bya wano gwe bikolera naye ffe kye tugamba bannayuganda nti bannange bannayuganda ebyo bikyali bitono tuyina n'okulowooza nti gavumenti ya Museveni ejja kuwera NUP naye ffe tugamba tujja kusigala ku mulamwa era nja kusaba ssebo Secretary General otutegeereze President nti bamakolo basajja bo bakugamba guma byonna bikyajja wabula kyenfundikira nakyo
kwe kusaba nti bannange bwe muba mulemeddwa mujje mu bantu kuba ekyo ekibiina ky'abantu kiri ku maanyi g'abantu ffe tetuwagira nti tuwagira gwe tuwagira gundi tuwagira olw'okuba ffenna tuli ku mulamwa n'olwekyo Evans nkwebaza okukyasa Secretary General waffe n'ayogera bulungi ensonga naye tukakasa mwami Kagombe ne ttiimu ne muleeta abafere mu lukiiko oli ne yeeyita munnamateeka nga si munnamateeka abalala bambadde bukookolo ekibiina tujja kirwanirira kuba tuli ku koodi ze Makolo Kavuma. Ampuliriza omulungi oyo Makolo Kavuma eddakiika nsigazza 2 Secretary General reaction ku bantu abo n'oluvannyuma tufundike ne programu mpulidde nti waliwo kati okutandika okugenda mu bitundu otubuulireko ne programu bweyimiridde. Njaga kwebaza abakulu abo ambassador ne Makolo Kavuma mwebalenye ebigambo ebyo ffe ng'abakulembeze kikulu nnyo okuwulira nti abantu baffe nabo message etwogera gye boogera ensonga ya people power y'amaanyi g'abantu teri muntu n'omu asobola okuyimirira amaanyi g'abantu n'amalako era balinde ku bonna buli omu avaayo n'agezaako kwekiika amaanyi g'abantu gajja kuwangula at the end of the day. Era nga bwe tuze tulaba badictator bangi bakozesezza abantu bangi nnyo mu nsi muno ab'amaanyi ab'ebitiibwa abaki oli n'avaayo n'akkiriza okukozesebwa dictator naye mu kumaliriza amaanyi g'abantu ekituufu kiwangula. So njagala kwebaza ku nsonga eyo. Ensonga yaffe y'okutambula eggwanga tujja gibategeeza program egenda kufuluma very soon naye ekituufu tugenda kuddamu tutalaga eggwanga tutuuke eri abantu baffe mu ggwanga lyonna era batulindirira. Neyanziza neyanzeege tunaayongera okusinkana omulundi omulala.